Enkya ya leero ekibiina ekitaba abagoba ba bbaasi mu ggwanga ki Uganda Bus Owners Association kikoze ekikwekweto ku bantu abeefuula abakozi ba bbaasi n'ekigendererwa ekyokunyaga ssente z'abasaabaze. Ekikwekweto kino kiyindidde mu bifo okuli paaka empya, Mini Price, kw'ossa ne paaka ya Namayiba. Kigambibwa abantu bano baagunjawo buwoofiisi obw'ekimpatiira mwe bayita okunyaga abasaabaze kw'ossa n'okukuba lisiiti enjingirire kwe babbira abantu. Tuli mu myaka ebiri tukwata bantu. Bano batandikidde ku Mini Press gye bakwatidde omukyala agambibwa okuba mu kabinja akanyaga abasaabaze. Kati ogezo gano kompulayinga. Omukyala ono agezezzaako okuwalira naye nga buteerere era bamututte abawerekereza ebigambo. Asooka ajja abaalinki wabweru naffe tuveeyo bw'aba tayagala abaalinki banoonya abasaabaze bo nga abaleseeyo. Tebaboloka tebali kunoonya abantu. Lwaki ffe abeera tuliko buli lunaku. Oluvuddaawo boolekedde ku luguudo lwa Luwumu nga n'eno baliko abasajja be bagombyemu obwala era ne bateekebwa ku mpingu. Ne ku Namirembe Road naye waliwo abakukunuddwa mu kawoofiisi mwe babadde bakakkalabiza emirimu gyabwe. Amanyi basi ziwera kweyanzizza. Ayejo basi yera gwotunda abantu eno. Kyokka mu kikwekweto kino waliwo n'omusaabaze abadde agenda ekyegeegwa mu nkambi y'ababundabunda gwe baggyeeko ssente ze kyokka ate ne batamuyamba. Bansanze bali mu Kisenyi kumpi n'empaaka nkadde. Niwaje omusajja n'anyamba n'angamba kankutwale ku bus paaka ya basi. Kati we bayise bano abasajja omukulu n'antwala ku office yekuta abandi abantu nga banyambye abalina risiti fake. Abawubo abagamba okukaaba kw'abasaabaze kwe kubasitudde okukola ekikwekweto kino nti osanga obubbi buno bunaakoma. Naye obubbi bususe, abasaabaze babbibwa nnyo naddala wabweru wa paaka eyo. Tulina abantu abakola offices wansi mu mapaaka bakwata abantu batagetinga nnyo naddala abakazi, abaana, abakadde abakuze ne babajjako ssente empitirivu. Ngeko omuntu agenda mbalala bamujjeko emitwalo 10, bamujjeko emitwalo 20, ekikwasa ennaku ate ne babaleeta ne babasula mu bus parks. So okukaaba kw'abantu kuyikiridde. Bagamba kino bakikoze nga bakwataganye ne poliisi naddala eya CPS wabula ekisinga okubaluma nti bwe babakwata ate wayita mbale nga bateereddwa. Weakness eva mu bakozi ba gavumenti bennyini bembawa mbakwata ne mbassa mu court ne mbakwata ne mbassa ku poliisi ne batwala mu maaso gaaki b'omulamuzi n'abalamula ne babawa bondi. Kati ngenda okulaba omuntu gwe nakutte emyezi egi ng'ali bweru asala kitabo. Ate omulimu era gwe gumu gwazzeemu. Abaddukanya omulimu gwa bbaasi bagamba kino kibadde kivumaganya omulimu gwabwe nga n'abamu ku basaabaze babadde batandise okwesamba bbaasi zino. Babbulooka bano boonoonye nnyo emirimu egya bbaasi. Weesanga nti omuntu abadde agenda ng'e Nairobi ng'alina kusasula mitwalo 15. Ne weekanga nga bbulooka amuggyeko emitwalo 2. Naye ng'ate kwegyo emitwalo 2 owa bbaasi n'amuwako emitwalo 8. Ekikwekweto kino gye kiggweredde ng'abantu 10 be bakwatiddwa era ne batwalibwa ku woofiisi za Ubowa nga wano we banaggyibwa batwalibwe ku poliisi ya CPS. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.